ennaku z'omwezi 18 omwezi guno nasoma ekiwandiiko ekyaliko emikono 3 ogw'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka omutaka Namwama Augustin Kizito Mutumba tuli naye wano, ogw'omulangira David Kintu Wasajja ku lw'olulyo olulangira oba tugambe kale ab'omusaayi gwa Ssaabasajja Kabaka, ate nange ndowooza mwenna mumanyi omulimu gwange, waba waliwo atamanyi mulimu gwange awanika omukono. Mu kiwandiiko ekyo twategeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka si mulwadde muyi era tali ku ddiri. Ali Namibia, abasawo b'e Bugirimaani gye baasemba agende awummuleko nga bwe balondoola obujjanjabi bwe. Oweekitiibwa Sipiika, Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo be naye yennyini ng'awulira nti ekiseera kituuse. Akawungezi k'eggulo nayogeddeko ne Beene ku ssimu. Era Beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula, era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'Obwakabaka zigenda mu maaso. Akawungezi k'eggulo ku saa 12. Ssaabasajja Kabaka era musanyufu olw'okuba nti abantu ba Buganda tebakkiriza kutwalirizibwa bannakigwanyizi. Bannakigwanyizi abaagala okukozesa obukosefu bwa Beene ng'akaggi bwe baagala okuyita okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Tulina bannakigwanyizi balowooza nti embeera ya Kabaka ke kaggi mwe banaayita babeeko bye baggusa. Bwe balaba Ssaabasajja ng'ali kuno nga bagamba Katikkiro Kabaka mutwala ajjanjabwe. Ssaabasajja bw'agenda okujjanjabwa nga bagamba Katikkiro Kabaka omukwezi muleete. Ndowooza obwannakigwanyizi mubufuna. Buli budde babeerako kye bayiiya. Waliwo ne lwe baaliko Omutanda ng'agenze wano Kenya, ate enkeera ne babulawo ne Pulezidenti Uhuru. Tebalina na nsonyi. Wandibadde ogamba nti kwolwo bandyetonze ba ne basirikira ddala. Bwe bavaawo nti ali mu buwambe, ate bw'atabeera mu buwambe nti awo waali bamukuumiddewo tayeyagalidde. Kabaka babadde bamuyita bano abaana ab'oku nguudo. Omanyi omwana ow'oku nguudo akamotoka kajja akasite kanso ne kabayoola ne babatwala oba babatwala kampiringisa ani amanyi. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo wano juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe, omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kabaka bamuyita mwana wa ku nguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira.